Edembe pitirifu nofuma CDF okiraba ndowooza nofuma ku mukulembeze nodda kusaba sajja kabaka noyogera byoyagala nodda Katikkiro ye kabaka webweru noyogera byoyagala bannanga abantu abo abadda ku bantu ab'ekikaki abakulembeze mu kika kyo kabakula b'amagye abakula ab'ebyobufuzi abakulu b'ennono mubakwasa omukono gw'ekyuma ekyo tokisalangamu basobole okuddamu empisa kubanga omulembe muno abanyubenjaga bangi ninayo n'abaana nagezaako okubaza bali batandiza okuyingira mu kika ky'abantu abanywenjaga njogereddewo penale wano saagala kukweka kakati omuntu anywenjaga afuutuke nalowooza ti empale kugisiba balansi nakudda ku mukulembeze n'ovuma ekyo kikyamu temuddeyo kuvuma bakulembeze bw'oba oyina kyeweemulugunya ku mukulu yenna gavumenti democracy genda mu kooti ogambe mpawaabira mukulu gundi oba neemulugunya ku mukulu gundi oba waabya nnono oba waabya amagye oba wabukulembeze okusinga okumuvuma n'okumwemula kubanga musango mu mateeka ga Uganda. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Yala kuzaayoko kubanga nga tukyali ku nsonga y'okununula era waliwo okwemulugunya kwendaba naddala mu bakadogo oba baazirwanako njogere bwe nange nga mwendi nga nawe mwoli simanyi oba nawe wemulugunya gwokyemulugunya kwokwo osanga ku kifo kwokyali naye bangi mbawulira bagamba nti twasuubizibwa nti bwe tunaatuuka enyumba ennungi mwe tujja ssula bamaama abalungi bammwe okusoma mujja kuddayo musome mwe mujja okuba mu bifo bino ebirungi nti naye nakati bwe baatuuka ne bagira abamu ne babawumuza bwe batyo kaakati oyogedde so saawa eno bangi bendabye beemulugunya era ng'obawulira abamu nina yali Sergeant Gita yali ani ndoza yali Gita eyeevuma oba okuyingira olutalo agamba yeevuma n'okwevuma lwaki yabiyingira so bw'oyogera kikumbeere kaakati wali oyagala babasuubize batya bagambe tugenda kubonaabona bwe tunaawama nga tusula mu mifuleji oyo aba akyayina mulaalo kulakati omukazi bwoba omukwano omugambo otya maama neranda nja kutwala naye nga ne passport togirina nensinga nendaga butogirina ate omugamba kumutwala London kaakati oyina okusuubiza omuntu omuganda kati akusuubiza akera kolaki naye mu maaso ayinza okukumba ayinza okukusuubiza ayinza obutakuwa ne ekisooka ebintu bibiri kyembadde njagala okwogera nti babasuubiza abamu babasuubiza ebifo naye nga tebabijjaamu kyekituufu ebimu nga waliwo abatabijjaamu omusuubiza obwa RDC wa Pittu kakati wadde wamusuubiza omuwe owa RDC bw'ona omutwiddike ekabogwa nayogera ki mwebali kati assistant RDCs abatalinaako ddaala lyonna nti oba wa piiki ovudde ku RDC deputy RDC waliwo ba assistant RDC era bangi bakomplaininga wano nti n'obwa assistant RDC n'obunyima n'otantwala waakiri nkoleko munneeke eri nfune ku ssente mu buzima simanyi nkole mu revenue nange nfune ku ssente nkoke ku kisaawe nkoleko ku boda kaakati abantu abemulu abamu baali tebabisaana nga oluvannyuma kubanga omuntu oyinza okumulaba nga tasaana wadde bwa
bwara DC neno mganti gwe tunawamba oyina kubeera minister moto najikuba wezo agobera gogendo kubeera abe chief of staff akube bundu nobugalo bwabaro mganti obajeti osada kubeera section commander kopolo kubako kusinzira ku bitabo bindo bweti bwe sire ya maje oba office de bera bomu twali bwati kakata yizo kiraba nze kyendoza abayina okwemulugunya bwe kuti bawa amagezi bawandike waliwo akakiiko aka office neno office mu nakadi akakola ku Ministry of Defense and Veteran Affairs bawandikira bwanti bananye nti ffe twali tusomye kitono olwotalo lwaliwo ne twandyagadde sente zigenda mu PDM nga abazirwanako nga tuli mu ngeri eteri nnungi mutuweeyo bakawumbikamu kubanga okukola tusobola emirimu gy'abatasoma tuyinza ogikola babaawule kubanga ekyo kyendaba babaawule kubanga nange nnyina kyendabira ddala ekitali kirungi munaveeri nze saali musale mumanyi era mukwano gwaffe era mukama waffe sikwatanga miliyoni ziwera meka sato obanya nenzije wani omutwe bali tunnyo omusajja juzi naga najje ewasali musale mutwalo gwa dola muvuka mulasta nga bampa mutwalo gwa dola wako lasta anyumya wakola mulimu ki bwezibe nyimba nziyimba bwekuba okulwana nalwana bubukino nkimanyi saali musale mumanyi emyaka 35 kuva kati emyaka 4 mumanyi plus gwe mutwalo gwa dola nga yagufuna era wala bange sente za bana abayimba abachabalala besagala kwogera bezaberanga nabo njukira nali nkadda mu ntwali guru tulimo tubayisa abayimbi bonna kati ne bagamba muyite Sergeant Bukenya ayanirize Prime Minister nga mazo kutuuka n'oluvanyuma bw'anaatuuka jene musale ayanje ensonga Major Ndiwala n'atwalayo report ebere omumanyi Major Ndiwala bayita omuwala n'ayimba n'afuka ku kituuti kya watoto church mu kibuga Luguru church n'afuka ontamye ku kituuti kya church abakulu abatwala akakiiko akabayimbi mu Uganda yonna nga webali nanfuka ku kituuti ky'ekkanisa watoto saali musala atodde wali abakulu bonna bali wali omanyi Prime Minister bambi bamutomeza naye n'afutukayo okufuuwa n'okola ki bamutomeza okyeba ndowooza n'ayimba nga bayinza okufuuwa ssente n'okuyimba ng'oli ali mu kuwemula omutujju direct saagala kukweka kakati naye abatakimenga munabyabufuza yagala akole ki akuŋŋanya abantu mulembe gwonoonese ennyimba eziwemula ennyimba ezivuma ennyimba ezivoola ezigamba gavumenti yonna nkyamu talina byekoze ddala mbi nnyo zezitunda abayimba ennyimba ezigasa ne zidefendinga gavumenti ndowooza wali omwana yayimbye oluyimba kizito zaavuga nakula baba akamu obukadde busatu oluyimba lw'amaanyi bawululyako very strong oluyimba lwani bali promoting ono oluyimba olulala limitiana eyo abantu baffe nange walu njimba nze nayimba emundu zaavuga abantu basaasaana olujjukira Vision 240 abali beerawo baliraba ebisanyusa Uganda eyeyubudde nze naluyimba audio ne video naye oluyimba oluvuma oluwemula zeba promotinga zitunda nnyo era tebayinza gamba bane tugenda Masako Bajindi tuyiteyo afande gundi oba omuyimbi gundi ajakole ki oba ku mukolo gundi ajjejeta atuwa obujulizi mutujwalino okujja paza alino okujja kyokka abaana abayimbibwa bonna balabe empale bayimba zikola ki enviiri ne mama kabina n'alyoka bamugamba nga kafunyenyo namulabye ngaaga nti abasirusiru abo abatategeere mali babadde basindika okyeba ndowooza nze ne bwonkuba oluyi sisobola kwogera kigambo kivuma kivoola kiwemula nakani kuba ulid kubanga bwemba bodyguard ogwokubira oliyitawa ne bwaba president bwanti oyo tajja kulinya kubanga nze nfuusa omuntu ate ulid kubanga bali ababeerawo kugadinga president mukulembeze w'eggwanga n'enswera n'ensirere mu mutuukako gwe mulimu gwabwe olina appointment naye so takuyise okyeba ekintu ekyo botuusa obulabe ku muntu nguruso yine ekintu ku mutima so n'olwekyo nze ndowooza abakuuma president mulebe kubavunana gwe mulimu gwabwe era bamukuuma lwa president lwa ssemateeka wa Uganda abakuoda okimanyi nti abasikale abo balina obuyinza bw'alaba ene mistake okukozesa obwa komanda oba okuba essasi n'ogwawo ne president n'asigala nga muki nga mulamu era ali safe olaba we gavumenti bugambe mpi oyo muvuga tebandimuse
oyajja nadduka emisinde ngadduka nti akoleki atuke ku president tebandi musoyo omusajja yekika motoka ya Paulo Muwanga Kagomo wali wokyamiri wa Muwanga awo ekagomo genda wa Muwanga nabadde n'okwosajjo gye nabadde makaawo na tuddawo nenywawo n'ekikopo kya chai yali vice president Paulo Muwanga okimanyi nti yali Muwanga ava Entebbe omusajja najja n'ekimotoka baakikuba amasasi n'arapigi nekisirira abo ekibuye kwekika mu vice president naye gwe oyagala kudduka ogende bw'omugwa musajja muyeekule bw'omugwa mu bulago okyeba ndowooza watamanyi kyonona tamanyi kyanona kyejjukira omusajja ayimira wali mu masiro naga Museveni nkumanyi tojja kuyita wano ne batandika okukasuka amayinja ng'ogamba president commander in chief ekitiibwa kyonna kyetololera kuye n'oyimira nti nkumanyi tojja kuyita wano ali mu nsi ye temulaba nti so amajega ffe gakyalina ekisa kingi kitandise n'okwonoona nga bwolaba Obote yayitanga eri wano omuntu n'afuka mu mpale ali eri mu luguudo eri erugogo naye omuntu wadaafuka mu mpale kati kitegeeza sorry for that kamanga eddembe eringi lireeta akamanyiro kaki kangi nze nkola balance nze benjogerako gavumenti sibajjangako miliyoni wadde ziwere 3 njogera Katonda kano okufiira wano sijjanga ku muntu yenna miliyoni wadde meka sina gwe nalingi jeko poroti wadde 5 kwa 5 wadde ku muntu yenna wadde ku mukulembeze yenna kasalako oli ndi ku kasente nakasala kamumanja manja sente mpitirivu nno bakimanyi obu ziyinza okugenda oba mu miliyoni 2 oyo tuli omwe yali IO bawa betikami ayi jijinze ngandi RRP commander ejindi emoroto nga tuli bajita sat battalion nga brigade commander nga brigade commander ye gundi ono ye Mateo Charugonza 151 brigade Eastern njogera byemanyi byenko nyina obukakafu okyeba ndowooza bakusasula ebiseera ebyo abo mu myaka bulidde nali konge myaka 3 naki n'ekitundu ize sente byakutaga ziyagenda nazo eyo naliwa byakutaga yabba mmwe ebintu abaali alwana eruwera bafuna amabaati n'ebintu eruwero n'ennyumba zaabwe zakubibwa eya maama wange Miriam Namudu ali myaka 9 wadde akamooli akaki akakajasi bakebere muri kodi temuli family yange wadde nze kennyini tiyasayininga omusumali inchi 6 pulira bafuna gundi nafuna ente walube na wagula bebalugulako emisango abasayina seneze ebyabwe bwegasi wamala simanyi nyangu nakani abanyaga obumbi n'obuwumbi so obubyo obwo mwebuli obwetaaga Museveni bayita akawunkumyo okukola ki okuvaamu okutereereza ddala ti buli muntu afune ku kintu kwa Uganda kati eteredde ate Uganda tuli nsingagga naye omusajja alwanako buli okulaba nti atereeza kati mulimu gwaffe ffenna nga bana Uganda awali ekikyamu tukijjewo awali omuntu omutuufu akoleki abeerewo ti buli muntu yenna asasulwenga okukola kwe bwe kuli kubanga emabegako abaali bakola ennyo nga be bafuna empola omujasi nga ali ku mitwalo 3 member of parliament obusimanyi oba bukadde 5 bameka kati nga olaba tebibalansi nga tebigatta member wa parliament obukadde 5 oba 4 omusirikale ali ku mitwalo ameka omusirikale bwagenda ku cooperation okulwala gyagenda okufiira Somalia bamuwa bifu na bijanjalo tuteese teeka gundi miliyoni 10 bigatta bikola ki tebigatta balance yo tegatta ninga mu busajja watu ali mu mulembe bali mulembe gwe tulina gw'abantu bononefu ate mulembe abantu abamu ngajjaba mwana wangu ofunye degree ina masters bwe kuteeka kamulimo yagala mu mwezi 3 ng'oyina bangalu oyina yikaje oyina mayiro yettaka oyina bino kuba abantu bayina mayiro yettaka nenga agirina ayina emyaka 7 ayina 8 nena omuvubuka alinga Kisubi mu myaka ano yagala obene mayiro zettaka 5 bali bazifulanga nense kyali njerere nga temuli bantu so balansinga kati aba mulembe gwe bagala ku balansinga ayagala yingira amajjo olwaleero ba police enchanga ayina bangalu nzemboza bangalu yange mu Uganda eruddawa simanyi jeri ani walo yaje ndabyo omusajja ayomba basajja mivule bansuubiza kino bangamba kino amayumba sigalaba ne bino sibiraba ndi bomwe gendo okola ki okutulika nakigamba kirumira gwokabya kajanja fere sole bino ebintu byenjogera ffe tuli basajja abalwana olutalo myaka nje 8 tubadde tukuma store ze sente tewali wadde kabanda ali nakama negenda mpola genda ki pola bobo yinache we mulugunya genda kubakama abo oba wandikiro bagambe bakama bange kino ne kino ne kino ne mulugunya olwensoga gundi munyambi kugambye nali adapika manda nga ayi oye tuli omwe bawoyo
kinana mukaga kinana musanvu betikami IGG wa government uyu tali awo twogera kumpi njogera mazibu mukama fe mazibwe amina nali kugenda dikota nga kasegwanga ndoze director wa store wa recruitment kasegwanga nga meja nafuka lieutenant kano ngandya afudde meja general ite yerwana konyo bajali sajja bigwe nkwatanga agamba yes no ebachi no era ndoza yomu kumwati agamba nga yes eba yes. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yennanga ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu Gabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye bitannaba kugwa kyankooto. Kino nja kukiribeere bwe kino akati nti mujje mu nnyumba nti mujje mu njugubemu. Mwabanyina amayumba amenega gurofa ne bangalu nze nakange mukanjijeko okiraba ndowooza. So I think nze kyendowooza mbadde ngabwe mbadde njogera naawe nti omulembe guno gwagadde ebintu bibiri. Ogwabavuuka abali ebweru bonoonefu, ogwabali munda abamu baagala kufuna ebintu mu kiseera kiki ekitono. Museveni yalwana Uganda okuva mu myaka gy'enkaaga mu 8 okutuuka kati kyali. Gojagala ofune ebintu sali musale yayingira amaje mu 79 myaka 78 mu 77 eyo najja agenda kadeti 79 ofune ebintu olunaku luki wiki tekijja kusoboka. So eyazirwanako amagezi g'okuwa kuwandiika bitwalibwe tuba tunate kutugenda mu bitera bya campaign ate bw'owumula amateeka g'amaje gakukwata naye si kinene gakukwata ku hafu ne hafu waboze mu bulamu bwa bulijjo muwandiike ng'abazirwanako twemulugunya nti waliwo ensonga zino ku ssente za PDM n'ezemyo n'ebirala babaweeko omutemu ogwammwe mwekulaakulanye okusinziira mu minja gye muli. Nze nkugambye siina muntu yenna gwe simanyi gwe soogerangako naye muhoozi natulako ne twogera emboozi okumala eddaki 3 hours nga bwe tutudde naawe. Era omusajja yatukookingire muntu ebbombo nga tuyise ku bendera awo nga secretary simumanyi tiyasomeranga wakasolaawo na miremba parents ewakasole yali MP ewabo wekula nanjini masomero njogera gwe kyesimanyi ngenda nenda be mikolo ejekolo sibai Thanksgiving babadde basaba badde bayimba abasirikale eyasooka okulokoka mu Uganda yani nze eyasooka okutandika foundation ejo jiraba eyababona gani Association Uganda Military Commission Fellowship kutali nga tutambula tuyimba nze eyaba military okuyimba n'okubuulira enjiri mu Uganda yenzewa. Lwaki ogamba gwe wasooka okulokoka mu Uganda mu basirikale aba Uganda? Nze nkuba ate baali luddawa abaso abalala betwali nabo baafu mwalimu Maganda n'omulala born again Christian born again ki wosooka Christian nze nsooka era bandabanga nga tuli ku ssaawa ya Queen tuyimba kibonge neddewo balabyeko ne tubeeranga mu kiyembe nalokokerawo mu kiyembe nemiyembe tegikyaliwo nga onda mu kiyembe kibira kya kiyembe. Yes, kibonge cha Yesu, kibonge cha Yesu ni hatari. Yeah. Shetani anayinama kabisa, anayinuka kwa kweli, anaona ngasabira basiri mwawe kibuye nayogeraga dawe. Yes, awe kibuye osi mu kiseera ekyo daveye nagansi stopins overnight balabye kubona asirika bwatu baye ebintu byali bya kijazi mulekane arabali bali kunamugamba mbale mu bidding of koze eki obo moyo omutukuva akuttire wano awonya sirimu abantu musabe ogwo wado okoleki ozirike nga Petro bwe yakola Anania ne Safira bajje wado bulambo sajja nagenda ne pistol kubanga kitabu baddewo balabye kubo yali Asanasi Sajjabi yafuda ine myaka 12 mugumu era ye taata wa Bishop Musisi yali mujasi mujje erya Queen n'erya East African Kings Life yali nuze ya umula mu bisera bya Uganda ami ire yafanga ne mundu yagirina
nga bagimulekera kabaka gyamulekera so n'olwekyo njogera bemanyi okuva olwo ne tutambula mu biseera by'abakayanja bagundi ku Lusede ezojjukira ne basimba Namboole na Kivubo ne kujja na Kivubo abo bonna abantu b'omanyi mu byabona baaliwo betwatambulanga nabo ng'ekkanisa zonna ezisinga z'abalokole za Ngoma za Biwempe za Masanja za Subi so mu kiseera kino kakati emikolo gyonna egibeerawo mugitegundi akuti omukolo gonna gwandibaddenga ogw'ebbombo ogw'amagye ogwa pass out bwe nalaba nga waliwo omuyimbi ng'ayimba mu pass out eka weeweeta omuyimbi bamuyise bamuwadde miliyoni meka ayimba mu pass out y'amagye byayimba bitegeera kusanyusa abasirikale kusanyusa sisobola kubasanyusa bwe nze mbanyiza bujiza kusanga ez'ekijasi tebazaagala baagala zibawemula baagala zansi ezinayimba bagende nezo naye nabo bagendeko ku bend over kirira yambuka balaba oli oyeke gwe tobalaba abakulunga nabo bend over banyumira kakati bwe bange banyumira bagende n'ekyo naye Thanksgiving pass out tarehe 6 tarehe 6 Liberation Day 26 January olwabazira 9 abantu abateeka okubeera ku mikolo egyo abandi badde basaana bali bajjayo ssente kuzibbira ku gavumenti badde yenze kubanga ennyimba mbimanyi nze fiitinga kiringa okuyita omusiraamu najja ayimba alunamira ku mukolo gw'abalokole ebyo bye bakola omusajja omu yayimba oluyimba ndiisa buti nga tuli Arua ng'ayina okuyimba ku mukolo gwe Arua yenze eyakoze ennyimba nalagiddwa ne CPA chief person w'amagye yenze olwatuukire baga nti ebintu bikoze eki bikyuse ono yagenda okola ki okuyimba eyakoze ennyimba video ne audio ku ssente zange era gavumenti ekiraba abamagye bajja kikolako bamye onakati n'ayimba nembuuza bamuwadde ssente bakati obukadde 14 omusirikale tasaana ssente ezo oyinza okuba temwetaaga ssente nnyingi gano masasi nze ngena nempulira abantu nebaza His Excellency bampa miliyoni 4 bampa lukaaga kunzijanjaba nze wono batungawo nga tebasanyalaza nga neddagala lyaweddewo bantunganga mukeeka gaga ku mukono liri banzi jona nga basanyala busanyalaza temwali wadde eddagala y'okusanyalaza kwate tyakola ki erinnya lino nerinoma nerivunda lyoka neritandika okufuna kati nga tebasobola kudaka nenkomewo nomanya erinnya bwe liruma nga ne balikola tunde bisigadde nga tebasanyalaza na kimu balaga teriyo oli abamuwadde miliyoni lukaaga yageze mu America kumujjanjaba okira bandowooza naye n'abazola si kyekibi naye waliwo akavuyawo tukwa lukaaga naye tugenda kukuwaako 10 oba byeka gamba twakwadde luki lukaaga ekirala njawulo okira bandowooza Thanksgiving ey'amagye tarehe 6 26 Januari independence na olwabaziranga mwenda ayino duyimbirako alufaanana Sergeant Bukenya balamuyimbisa bichupuli kubbirako sente za gavumenti tokisalanga mutokijjanga sisobola kijja ekyo nkubuulidde nkimanyi bo n'abala bayimba bibatategeera ndi composer ndi lwayita enyimbe zo nazo ba tuning zo nezagundi nalese tune ngamba kulia na kushoto nyuma geuka mwendo walaka mbere tembeya eyo tuning audio ne video najikoze sajjeko muntu siringi 10 waliwo abako luyimba lwa COVID-19 yasooka lukola mu Uganda yenze bali bagaddewo n'enkola luyimba abane bagende moroto ne bakola ka video ne bakatwalire wa afande sali nabo omutwalo gwa $1 gumu n'ekitundu nayenze bwe naye mukuyimbe kororo mukuyimbe kororo mbampayo kune nalye suwani yemmere nze naleeta wali apira wa uhuru kituufu nze naleeta cheke jiba wase bataye mitwara 5 ne bagikwasa abakulu nengikwasa meja rwagundi ne bagikwasa nze nakwata ze dali asha eyakwata yasatu je bawani onu yafuko mutabuliki yani Joseph Segawa nze nalete yabiri mu 5 cheke miliyoni je bakwasani gundi ono chairman we ono gundi owechengera walukaga nze nazikola ki
cheke zina zikola ki navayo ndidde pirawo naye oluyimba lwa covid-19 nga gundi bobo entana luyimba bwe baggalawo nali mbalala nenkola mu video mu studio embalala audio nenjija ne 01 nenkwata video ngensi bagigadde nze nasooka mu Uganda kulufulumya era balulaba wano ku Bukedde TV wadde siringi 5 usanga bakulu tobanoonya bali banoonya like atolobinga bali balobinga bakola ki ebintu byakunoonya abantu si byakuwulira luyimba ne bakuwa sente nakwogera ne General Salim Saleh mirundi 3 nakwogera ne Museveni mirundi 2 nakwogera ne emirundi nga ayimidde nga bwenyimiddwa kakati nze njogera na bifaananyi byabwe bikikuga omuntu wayitira omuntu ku kanisa ne bayimba nafuka ku kituuti mu kifo ky'okuyita afande Bukenya oba ayimbe mwoto gwa waaka oba ayimbe nafuna na mulondo yange okuliraana Yesu mu Yesu mu Katonda afugire ku mulukungana lutambule bulungi olowooza wabeerawo kikyamu ulirayo kamu kino kyekiseera kyetulina okulwana kakati si kino kyekisi kayimbayo anti kebamanyi kati nze nyina ennyimba 16 nina recording studio sijjanga wadde kyuma neki omuntu eyanyambako kunfuna yampako obusente butono mubuulizi wanjiri siyina wadde 10 era nakwowoda abajasa baagala okuyimba wa mujje muyimbe n'abe police manyi busente butono ojja kwagala okuyimba olina oluyimba olina talenti tewali ajja kuwa sente mwe mujje njabba wa studio mu recording kubwerere mukama ali nsasula muleme kufana bitone byammwe tutwaleko mu lugendo ate oyingira otyo obuyimbi kuva buteno ngoyimba kuva buto nali muyimbi era mu 1978 nze kwaya yaffe y'essomero yeyaniriza kifu yali Archbishop Waisiwanyi bwe yajja ewa John Emakonzi esingo kwaya yange nga ne muyimbira nenjiye ennyimba ezisinga nzigenze nziddamu mwenajja balibeerayo ne mwajeza sirimu obulwadde bwavaawa nenzija nga agikyusa era onayimba oluyimba bwavaawo obulwadde bwavaawa bamuze munziremu bwajja butya bange ne butubuna obutuntuza omukulu n'omuto bannakatemba ne polisi n'amagye naluyimba bwetyo ennyimba ezaalwanyisa sirimu okusomesa nga mu magye mu barakisi zonna eyaziyiiya neyatambula nga tuziyimba mukawadisa yenze nayamba ne bampayo ku sente emitwalo 2.5 eza Uganda nakugambye seba gwoyogera naye mulokole saatamidde mwende emyaka zijuuza myaka ejiwedde myaka n'owedi kubanga babi sponsoringa miliyoni obanga 4 twalina ekigozi mugenzi yakafa twamuziika wali kumbi n'akatale ng'ogende bombo awo emitwalo 2 n'ekitundu nyimba ezo twazikolera mubende mukawadisa bwavaawa tuyungane pamoja tupiganishe ukimwe sirimu era werumo oluyimba olumu lwe nayimbye nga balonkinga ulinzi kali olw'okuyanyisa sirimu bagabiramu obupiira n'ebibuyi na buli kimu era ojja kunakani nze nayimba nga balonkinga ennyimba ezo ne bayita omuvubuka eyasooka naawe mulya mu maaso g'abakulu ebbombo Alozias Matovu John namukuba MP kubanga yomu kubeerangirira abali infected yena yali azze kulokola kitontome kuba yalwemu bakayimbira kakati omwana yasooka bayina okusooka mbeerewo programa n'apanga n'ayisaawo muki omulala omwana bwe yagwa tozanyiranga ku muntu aliko amafuta ga Mukama yawemula bwemuzi tiba bijjukire bo naawe muli ebigambo byonna ebyoluswayiri abakulu bonna bakamishona ame chief of staff yali atuddawo bakamishona bakula AIDS Uganda AIDS control bonna baali awo kakati oyogera biki byotomanyi nga nzayogera byemmanyi wendi era Alozias Matovu John namutwala emabega namukuba empyeza lubaluba talina kyatayogera kakati laba babimaliriza bonna Matovu John joy nenjija nenkola ki nennyimba chief of staff omanyi bwe yagamba mbadde nindo omusajja oyo muvubuka omwami oyo afande anyimbidde bulungi yali commending us ne tugenda embuyeeyo gwali ku mulwa Thanksgiving MC n'apanga nga ina gwayagala okola ki naye byayimba tebitegerekeka
kakati ne bayimba simanyi bakola ekyo naye njagala kireetamu naye kibadde tekiri mu nnyondoza kya kubanga ogenda okutuuka mu Thanksgiving ogenda okwekanga ng'abantu abamu abavudde awamu be bali mu kuyimba ne weebuuza baabayise batya kubanga nga Bugembe nga tanabakumanya Thanksgiving oba Judith babiri mba nteeko ogimanya nga y'amagye kituufu amanya atyo omugolo gwa Thanksgiving kati waliwo ebigende Kololo nabyo abasikale basinza bakola bwe bavayo bava balidde kawunga ogenda okulaba omuyimbi ng'agwama navuddeyo bampadde miliyoni 10 ani yazikwate Natasha muwala wa Museveni ani yazikuwadde nti gundi abayimbi oba bamagye oba ba civilian ateekwa okumanyika n'ayimba ebiriyo ate nga ndi bameka bawa studio jukira mu biseera bya kampeni yangu studio munekano kana Masaka bawa studio nze studio yange nagyegulira ku busente bwange bwe nyimba ne banfuwa mu church ne ku mikolo emirala teri yali ampadde wadde waya wadde pin wadde fuse niguli kulo omuntu bamwadde miliyoni 4 studio bamwadde kamera bamwadde motoka simanyi zino mpenkoni bwenjivuga afuuka wabbulu naye nga ate baagala okujimpa naye batuuke wamuze bakanti abo baafa oyo yagweddalu oyo takyaliwo bwanajja ajja kukuluma ayiza n'okudduka bwanajja okuyimba ne bw'oyimba ne bamanya nti gundi kisibu wajja n'ayimba wabeerawo embeera ekolaki ebeerawo abantu bayingira mu muddu n'ekisa kya Mukama kibeerawo n'abantu bakwatibwako tebakuyita ayinza okutwala ebbaasa zonna muze yayizo bitawo n'abuwa obukulu kakati kobeereeyo nga Saali Musayi tomutuukako nnyo Muhoozi tomutuukako nnyo Museveni tomutuukako nnyo Natasha tomutuukako nnyo okiraba ndowooza najja okuyimba n'okuwa obujulizi ayogera ebintu nga biringa biwaye zitaliiko bwe bakulaba nti ojja kwogera ebitegeerekeko ojja oyimba oluyimba simbalaala bagati oyo muzibu bw'onoomuyita kati sho yandijetika bamutuju badde aba tebakyalira bye bayimba so n'olwekyo mwe abatwala abayimbi abo mubaleke bayina konsati bayina ebifo bingi bayimbiramu bafunye ssente abayimbi anamuwereka bali balye abayimbi abali mu magye ne mu poliisi including nze kuba nze asooka babeerenga ku mikolo gya gavumenti tale 6 independence egyo kubanga omuntu ali mu gavumenti alema atyo okuperforminga tali mu gavumenti najja ali ebbali ye Bugembe ndese yakula bekandeke Bugembe mukwano kwa tajja kunyigira anamanya atya Thanksgiving ya majembe yembuya oba erye Kololo oba tale 6 bakusika bagenda ku passing out ena Kasongola nganze simanyi oba tukolagana bulungi na ofisi ya PRO kurayije mukwano gwange mulokole munnange Katonda wange Yesu mulokole munnange mukwano gwange mpuju mbadde nkugamba kati bwe mnyimba embuya ngendo kuyine nulide gwali lutalo no lwamaanyi waliwo kya mukongoyire yayimba wadde muvuko mula munyankole ayimbye waliwo n'omulala okiraba ndowooza kati saakitwala kikulu nti oba babakubidde batya oba bategedde batya nzindiswala nga kikulu situnuulire ebyo situnula bya bukabira kubanga ffena mu maaso ga Katonda tuli ggwanga liki limu Katonda yatutonda kaakati abakulu abaaliwo alonda yaliwo Minister of Defense ono mwami Muteso yaliwo Muteso mwana abakulu abamajje ba mitatachizi kati omukulu eyaliwo n'agamba oba yali sijjukira wali oba yerweru ono ajjako mewayimbe nali nayimbi akayimba kali nafuna namulondo yange okulira na Yesu naye oba abazungu ya mitatachizi mwalimu n'abawarabu n'abayimbi oba kabakwatako batya kakada gero kulaba nga batunula bayindi ne balinga bajje ebiyenge yenge kubana soka ne ngamba mulaba amasasi gato nenkayimba kakati baba bamaliza omugenyi omukulu agenda kumaliza kwogera ne bagamba oba erweru nagandi muyitooli eyazze addemu ayimbe luki bayita mulala bayita balala kati bwe najja bwe najja bwenti badde nerabidi bwe najja bwenti nenjija bwenti mu maaso very sorry nenjija omukulu nga dayo MC dayo tebayise ki ne bayita omuvubuka bakamuwa ne lieutenant kadiroza lieutenant yali afuga mukulu ne bayina yakayimba niye bannange okuyimba tekwabanga very sorry tekwabanga kwa balalo bali tebayimba okiraba ndowooza bintu birala kakati ne bayita omuvubuka oyo ajja akole ki ayimbe omukulu omusirikale Minister of Defense Minister of Finance Muteso n'omusajja omuzungu oba muwarabu nayibye buluganda that one nendyoka ne bibagwako nenjiya nenkola ki
mu banfuwa n'alonda yalimu n'enjija n'ennyimba bannange ekirabo kino Katonda yakituwa lwali lumu Dawudi naga nti mu nnyumba ya gundi temuli yasigalamu mukola ebyekisa ekitabo ekyokujjukiza wanudde wanu time era kijja kukola ki abayimba bayimbe ku mikolo batasaana kuyimbako mu mukolo gwa mbaga muyita okuziika mukolo gw'okuziika muyita ow'embaga ogw'abalokole muyite musiraamu yabayimba mu basiraamu bakoze omukolo muyite mulokole mukole ebintu byonna kavuyo bulongoto naye amazima gajja kola ki gajja kuvaayo ageereka nti abaali basaana okola ekintu ekyo kyekyo banze bonga ulide babo ngamba okuyimba kubikwara na Uganda n'okugikolera ebisaano mbikola ne bongamba kola ku UBC wano luyimbo sana naye enyimbe zaniyimbye mu kiseera ekituufu musawe entuufu mu bantu abatuufu n'abakungu bagabusize bawulira balaba kuba kunamira twayimbe wa Kayanja omusalimu sale n'agamba nti emyaka gyonna tulaba abantu batukunamira batuwemula bana abayimbe nyimba zweziti babirawa mwavudde Nigeria muli be Cameroon ne tuli ba Uganda wano lwakite batuli bajja kubikole tutubalaga tulaba bugundi emikolo gyonna gya muwala wa Museveni gina akalaba ngena era baba tutuse kwa point bene batwalayo muki mulala abamujja Kasese bamujembalala ati asiti mu kisere cyo kuyimba ngo asaje yanayimba bamumunya ati tumumunye taliwo ati naye ngate eyandi baddomulo bati ono mujasi yabera mu bisera bya kitange ne barwana orutalo kati nange ndi pasita tuyine emirembe ebyo yabimukusomozebwa okuliwo kubazirwana kabavudde wala tinebalaba nti n'ekifo kye yandibaddemu novuga nti akakati gwe deputy RDC oba wala DC akakati nti gwe DC egindi omanyi mu kazungu akatono okwogera gende DC kasana zibakateekawo ubireyo genda ku district gye bakagira eruddawa egindi etoro ubirikawo oba kadiso really good wirobera ko gumunyeko okola muri mukiri gwe erudi command egindi ocheba ndoza era ki kale kakati gendo obera ku malini olwanise kubemvu bembi ocheba ndoza ulye kumputa kale wakoga wagwayo ulye kungege kati olaba nakyo tekikola ki tekiriyo so ekyali mistake mukuru Kisubi nene ddala ocheba ndoza dene ki dala yetaga kugonjola kuba musobola kuyita nti baveterani bali udda ntiji nejeri ya government mbadde nsaba bwenti liba bagenda okuwandika ejeri ya government waliwo abaana bavudde mu majje naye nga baavamu tebeeyagalidde yasoomozebwa yali ayina empala n'omukulu oba ya mukazi oba bya sente oba bya muola yagenda kekena ku business ziyita mulaganda katoli dizata kakati abantu abo bandiyitiddwa ne baveterani ne bateekawo ekisonyo batosonyiwa batta abantu abatujwaito lwakito sonyiwa dizata eya dizatingo bu dizatins ngorusi yafuna ebizibu ne bakomawo ne oba babadde bagenda kuwandika 15 ne tuwandika bana batendekeddwako kandi twetagayo ba veterana baawumula olusembera tebadde nungi mukyali batototo oba ne bawumuzibwa bulungi obuzibwa bulungi kubanga mu mateeka g'okuwumuzibwa bafuna akatabu kakati ofunya akata bafuna akatabu mukomye omwafuna akatabu kuba muntu oyo asobola kubeera omuyeekera omuntu osobola kubeera omubbi yatoloka mu polisi ga yafuuka dizato okusooka yava mu prison omusibe yamubulako nagamba ajja kunzita bajja kuloza kozeki omusibe bwagenda naye bwakola ki naye mundu ajimaji akoze kugundi olutuuke yatandika kweyiya olusimu lokole nganze ogenda kweganga yeri nyigidde mu bikolwa bitali birungi so abantu abo abaawumuzibwa mu ngeri nga tebaafuna sente bulungi mu mitwalo 15 n'aba bagenda nti dizata tusonyiwa abayeekera abalwana ne balwanisa gavumenti basonyibwe bonna bakomewo bwana amala okukomawo babawumuze bulungi abala babawo obutabo nga bwoyogedde abala bakyali nembavu oba tugenda kuwandika omutwalo 15 oba 13 zingirewo kuba bali banaba batendeke boza byezi 2-3 nga badda ku mirimu nga tutambuza bulungi nga n'okulonda kubeera kwa mirembe security emala okusaanidde so kyembadde ngezaako Bannayuganda mbalekera ebigambo bino badde nyimbi njogeredde mu uniform eno manyine ebike byalo Bannayuganda mbasibire entande ekyokusooka nsaba abantu abadde bakozesa olulimi olumu oluvuma obulyebulo oluwemula n'olukola ebintu ebitali bituufu mulekerawo ku bantu ab'ebiti byonna ne bannaddiini kubanga buli mukulembeze Katonda yamuteekawo mu kitimu abamutadde ekirala saba mukuuma emirembe
tuyingenda kuyingira mu biseera bya kampanye n'okulonda bibeere bwa mirembe kubanga omuntu bw'afa zikawo ensi bw'etabanguka tezikawo si tugitereze butereze ebisobye Uganda egende maaso mpaka kubaana kubazzukulu kubanga Katonda yali atuwadde ekirabo tuyina obudde obulungi tuyina emmere ettaka eggimu ate n'abantu b'omu Uganda bantu abasinga okubeera abakakkamu mu nsi yonna so n'olwekyo ate ab'emitima emirungi so n'olwekyo njagala tugende mu maaso ekirala ekisembayo tibaleetedde oluyimba lwayita kulya na kushoto nti left and right about turn owulidde ate nga luko karibu nazeemu ne luwongoosa lwayimbibwa General Megadi linnya lya General Civilian ye yali muntu wa bulijjo yaluyimba naye nze aluyimbye ndi Mujasi era ne lusembwayo oluyimba lugamba anti yaluyimba Mujasi yayimba luyimba actually naye yadda mu lwa Mujasi yadda mu nyimba zaffe si lwa Mujasi enyimba zaffe actually nyimba kati as controlling ezekijasi n'okuzitereza waliwo badde bazimba ne bazimba mu byobufuzi ebirwanaga ne gavumenti ne bazimbisa okutyoboola mwawula waliwo n'abayimba ennyimba ezo mbadde mbeegayiridde n'okubategeeza muziveeko mugende muyimba endala zino muzekere ennyimba za nkyukakyuka ey'amagye aga Uganda patriotism songs n'amagye zikulibwa abantu babwe bati bw'oba oyagala ennyimba ezo ogenda Bombo yawali director of music gyali n'omusaba njagala kuyimba luyimba gundi era ne balwa bakasi sikuluyimbamu ate nga owemulamu oluwemuzi oba uniform eyina ekitiibwa ky'ayamagye era owamagye tayambala balance tayambala fitting neba uniform emutuuka naye bemutuuka mu bulungi sikwambala obugulu bwonna mugenda nga bukola ki ubutayambala kundisho nga bino birabika uniform eyina ekitiibwa kyayo so n'onyimba z'amagye ziyina spirit mwe zayimbirwa era ne mwe ziyina okukuumibwa mbadde nsaba nga mumpuliza muzireke bw'oba ng'olina kyoyagala oyinza okuntuukako kubanga ennamba y'essimu ngibawa eri 0703 51 36 82 0703 51 3682 nina recording so yibayita new vibe records jango recording nange onkubire ku simu naddala njagala abantu ba mirundi 3 abasirikale owa police owa amajeno wa prison ngoyina oluyimba oyagala okurecordinga n'abantu abalala nga olaba toyina busobozi naye oluyimba nga lwa amakulu luyina gye lutwala Uganda oba lwa ddiini si nyimba za kwemula za mizimu zaki za kwalula balongo kuba sina yebengenda kwalula eyo n'olwekyo tozireeta mu studio eyo sizirikodinga nsembya y'ekigambo ekyo nga nebaza omuzira ye muntu eyefiiriza omuzira yasooka gafu abakristaayo bamuyita Yesu yali muzira eyawaayo obulamu bwe okutufiirira n'abajulizi bazira be namugongo matters be bazira abafiirira eddiini ne bagamba bakibe mutwoke ne tujja kwegana Katonda waffe era ne bafa era tebaba kufana ku ekyo kyaliwo kyali kibi nekitutumudde Uganda n'okulaba nti ensi yonna etunule yensi yonna erika abazira abafiirwa no mu Uganda ng'ogyeko abatume abatuba ku munankani ekisembayo olunaku lw'abazira abantu kitegeeza kwefiiriza obulamu bwo n'okola ekintu ekigenda okugasa eggwanga lyo abantu bo nga totunuulidde kigenda kugasa gwe kennyini naye kigenda okugasa abantu bo nga naawe mooli for example bw'oluma muzingo ogenda kusala omusango bagamba nti tujja kuwa akawumbi naye nga bagenda okusalira omusango omusango bali beegwe basinga n'oganda akawumbi sijja kalya kansala omusango gw'amazima ogw'ensonga oba oli wa byakwerinda n'ogamba sijja kukola kintu bwe kityo mutumeseko statement oba mu police ne tujja tuwandike statement amazima yakutooma teyamukutte ng'okola ebintu mu bwesimbu oyo naye obeera muzira n'omwana yataasa abantu abajiira egindi wali abajiira ebuddo omuwala yakola kyamaanyi ndange ndi omu kubaki kubazira amasasi mugalaba amaze gandya mbadde ebbanga ddene nga mwenda abawandiika emidaali simanyankani emidaali gyange ng'ebiri esatu egyo mugiteeke pembeni mpiti nze ndi RS at 8438 Sergeant Bukenya Sam gwe bamanyi kati warrant officer class 1 olwa RA 3438 Sergeant Bukenya Sam era gemanya agange kati warrant officer class 1 era nke nagisaba mu 7 ngatu ali mu bantu naye sinagifunirako muki akasente nakonka yetaaga awamu naki
n'omudaali gwange ennyimba mugenda kulaba era kunako oluba n'abalukuba luyimba lupya tuni nze nagiyiza nze nalulikodinze ng'omwoyo wa Mukama yankulembera audio video na buli kimu ku ssente Katonda za mpaayo entono si za muntu yenna so bwe kubanga munaalaba nti nsaana okuwagirwa saba gavumenti mpagirwa mu ngeri eyo waliyo abajasi balina ebitone njagala mbakwateko basinga balokose bazze balungi naye tebalina busobozi busobola kuyimba nyimba ngezo kuba tebalina studio njirina naye ekyabulamu ebintu ebitonotono ne munyambeko sobola okutumula ekisaawe ekyokuyimba mu gye lya Uganda n'eri bannayuganda baliyo Mukama abankumire olwa Katonda n'ensi yange amina. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne balekanga naawe osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'enusu okubanoonya okumanya ebisingawo. Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50.